ebyo tulikola obuntu butibiti nyobo wabale manaja usala omuntu butono njakusaba ssentebe wa CRK Planeta mukulu Jacob omutuuze bwawo okyaliwo ne operations manager mukulu Sangster ne Hussein Muche tukole guno omukolo ogusembayo ebyo tusembere eno Tracy Bowler tumusembeze eno ya beautiful akomeo katone mabega emotoka eno ekintu kino kimutuukeko kimubeeremu ngodde eno yes like this jayo emipiira katidde eno katidde eno era saibyo chairperson wa board ya CRK Planet asimbire wano mukulu selector njakusaba Jacob omutuuze please kale njakusaba manager Hussein manager omuyimbi operations manager tujja sooka tufune ebigambo bya manager omuyimbi akiikirire management y'omuyimbi yonna then ayite operations ayite ssentebe. Everything you've given us, the energy, the time, the love and the passion. Sometimes words come out of my head, I'm here to say thank you. On Flona's birthday, Nemujja kituwa nnyo ekitiibwa nekituwa essanyu. Olwa Flona nga bwe mumulaba ayinza obutasobola kwogera, but she's really saying thank you. Abalaga nti mwebale, thank you and thank you so much. Mwebale kujja, mwebalire ddala, nsaba Mukama abaddizeewo wonna we mujje. Mwebalire nnyo, mwebalire ddala. On behalf of the CRK Planet, I'm here to speak on behalf of the management, CRK Planet. First of all, we thank our director for his brief in all of us, and especially the crowd. He's supportive. We thank our fans. We thank the staff members of CRK and everyone that has loved Flona in this short period of time, supported her, stood with her, believed in her. And we know she has a long way to go, but she has started well, and surely she will make it. I would love to invite the chairman of the board to round of this and present a gift to Flona. Good evening, everyone. On behalf of the Board of Governors, CRK Planet, I am Selector Williams Live Uganda. Planet Entertainment and music in particular. Unakubayo ni birthday amazali kwanga tukajabuza atwamu kubibala ebirabo ebya CRK Planet. Tunalebera ebirala bingi nnyo nga bimulabye of course ebya CRK Planet Bruno tukirabye tujja kubayitanga mu mirungi egy'enjawulo mu ngeri ez'enjawulo okubategeeza oba okubanjula bye tulina akatono ennyo nga saagala kufuula speech eno mpanvu okubategeeza CRK Planet record label era nina bannange be tutuula ku lukiiko olwo omu ku bo Jacob omutuuze DJ ali wali CEO waffe waali tulina madamu Vicky ali mu kugumya omukyalo ono agudde mu bintu tulina ba partners bangi nnyo tulina departments nyingi nnyo of course Flona omu ku bo naye tulina Blue Queens a band for only female who are responsible for the front line, the vocalists leading and the background vocals, that's the back line. Females only playing the instruments. We have the Blue Note band, which is the mainstream band. Every Friday like today, Voxawa Nyeze Chilo Voxawa Mkada. Tuyine ebintu bingi nnyo tulina CRK events, tulina studio osobola okukolera ebintu byonna ebivunanyizibwa ku recording online studios, live performances, tulina Air Records, it is an audio production studio, Pocket Media, responsible for videography. We have a lot at CRK Planet. Guest eno, action eno,
byerimu ku bintu record label byerina okukola. Tetukikola mu ngeri y'amasappe kunyumirwa, but as a record label, even when we are still going through this pandemic of coronavirus disease 2019, obligations that we know zituukiriza ezimukuzo. So far we are having 3 songs, that is Nkubunaana, Kingambe n'Ekiteeso. Naye tutizudde ng'olunaku lwa leero omukyala ono yeetaaga okubanga naye abeera artist ayenkanankana umbrella, that is Ciara the Planet. So I take this. Bassebo ne bannyabo bannamawulire n'abalituddeeyo mu butongole Flona akwasibwa ekyombo kyagenda okutambulizaamu emirimu gye ne ttiimu ye. Tweyanzizza, tweyanzeege. Nja kusaba nga tetunavaawo, nja kusaba Tupai lindako DJ Tupai naye nje ebekukinkwasa omuyimbi waffe Flona Bay. Nja kusaba Tupai ne malimention ya Tupai ate mutwala tugenda muwayo presentation esembayo koza tukitwale wali kubanga agenda kufuluma n'ekyombo kino. Kati kiriwo leero mbagambye nze Ssemunjogi nakati ono birthday girl abeera mwennyina muto wange era muto wange Kumaana kakati nze manyi ennyimba 3 endala sizimanyi. Manyi Kingambe, Kingambe zandeeterayo n'omugole. Manyi Ekiteeso, manyimu Nkubunaana. Kakati tugenda kusponsoringa ennyimba endala 4. Mu talent tetwebaka because talent bazalanzaala so nsaba kalangiramu katono ennyo naye nsaba management ya Ciarake emanaging omuyimbi ono ate mwanyinaze wange buli omu n'akokola mukuluki lwange nja kubeerangawo olwensonga nnamwaka enjawulo ako nabagambye Muganda ate walugabde n'olwekyo tutandise ennyimba nnya yasaba management enyambeko ennyimba ezo nange zonna eziryo zitegeere kusaba omukyala Flona ye nsonga enkulu ng'efaananyi bigenda maaso kimanyi she's so excited bamukuba efaananyi atuwulire tasatulambeko obugambo bubi nsonga butunufu nja kusaba Thank you. Ladies and gentlemen, happy birthday, Flona! Sente mukwano sirika mpayo ku transport baby wanje namutunulira fesa efaananyi kafiga ya mwana wa munaku agambe ekikwe mulezi mama weteze okole ku bbeere olabirira ebbeero bitachimba gumunya. Ladies and gentlemen, lidako balinsaba